mukulu Kadama TV gyebaleka emirimu gy'okwasako engalo kulamusizza ssebo. Ssebo ninamu obuzibuzibu badde nsaba kumpaako ku magezi naye ng'obuzibu obwo bwe nnina bwa mwana wa sisita wange eyatuleeta okukola mu maanyi, naye nga naye gy'ali ku kyeyo mu maanyi twafunamu obuzibuzibu mu kigambo ky'essente. Omwana wa sisita wange oyo ye yandeeta ku kyeyo ne nkola, naye bwe yali yandeeta ku kyeyo yaŋŋamba nnyina okumusasula ssente $1,040,000, naye nga abaali bandeese Abawalabu baali bakimanyiiko simanyi kubanga $1,040,000 nagikola ne ngisasula ne mmumalayo ne nsigala nga nkola nga tuli basanyufu naye nga musanyufu nga mumazeeyo ssente ze. Ne tujja n'afunamu obuzibu n'aŋŋamba muwole, ne muwola $1,999,000. Nali mmalako contract n'aŋŋamba contract bw'oba ogimazeeko ne twogalaziganya naye, ne mugamba contract yange bwe ngimalako ssente zange ojja zimpeereza nga ndi Uganda zinnyambeko okukola ki, wemba nga maliriza owummulako zinnyambeko ate okunziza ku kyeyo ekiddako. Ne tukkiriziganya naye we twali mu maanyi omwo era sitiiru yali alina omuntu gwe yeewozeeko ssente era nga wa famire, muganda we sisita we bamuyita Namutebi. Kati sisita we yamwewolaako ssente ezo, ye yamwewolako obukadde 2 baazijja na Uganda ne baziweereza eno mu maanyi lwakubanga we yali alina omuntu gwe yali aleese n'alemesebwa okukola ne bamusaba ssente ezo. Oli najja ssente mu maanyi nazire. Yes madam. Ssebo mbadde nkya nanti ne bampita nga omanyi emirimu gy'eno we gitawaanya ne kati ndi stede. Kaakati tuli abantu 3 tubanja omuntu omu ali ku kyeyo naffe tuli ku kyeyo. Yatwewolako ssente, omuganda we yamwewolako obukadde 2 baabujja na Uganda ne babuleeta enowa ne babusindika mu maanyi. Mu butuufu ssente ezo zimazeeyo, nze zange zimazeeyo omwaka mulamba nzibanja anvuma, ne muganda we zimazeeyo kumpi emyaka 2, omulala zimazeeyo omwaka mulamba. Ffenna tuli ku kyeyo tulina obulumi bw'ekyeyo nga naye bwali ku kyeyo naye obulumi bwabuwulira nga naffe wetukola ki wetubuwulira. Naye buli we tugezaako okubanja ssente tugezezaako mu bafamire bamubanje ssente tebatuwaawo magezi, bagamba bugambi ajja basasula naye ssente zaffe ziruziddeyo, ffenna tulina ebizibu. Naye mukulu Kadama TV nkwegayiridde, mbadde nsaba buyambi bwo, mbusaba nga nfukamidde n'okufukamira. Mu butuufu omwana oyo atusasula essente zaffe, lafule tumubanja kumpi obukadde 4,750, bukadde 4,772 awo 73 lafule ffenna ze tumubanja. Naye mu butuufu omwana oyo buli we tumubanja ssente atuvuma. Mbadde nsaba ku magezi, ompe ku magezi. Ssebo si mufere, mwana wa mufamire, naye tumuwola bulungi ssente zaffe n'agaana okukola ki, okuzitusasula. Singa abeera ng'azisasula nti oba kale nfunyeeyo omuntu abeera n'ebizibu ng'akola, nfunyeeyo emyezi 2, nfunyeeyo omwezi gumu kamuweeyo $50,000 n'oli kamuweeyo bwezi bw'atyo. Singa ssente zaffe yazimalayo dda, naye buli we tugezaako zimubanja mu butuufu atuvuma. Nze kale
tubadde tusaba kali ku magezi, then oba kumulaga n'omulaba oba ne tukuwa ku nnamba ye ey'essimu n'oyogerakokko naye bambi n'atusasula lwakubanga n'ebyomufamire bigaanye. Ate sente zaffe twazikola twazijja muntu oyo naye tazisasula. Si bufere, bufere kubeera ng'omuntu talina mutima gusasula. Ffenna tubeera mu mabanja n'ogamba omuntu oba e Uganda n'omugamba nkolera bw'oti ne bw'oti nja kusasula bwe nnaaba nfunye omwezi. N'omala n'omusasula. Okubeera n'obuvunaanyizibwa n'abantu n'omuntu n'abeera ng'akwesiga. Naye gwe ne kitwala omwaka ne kitwala n'omulala ne bakubanja ate n'ogattako n'okuvuma. Tuwe ku magezi, tukwegayiridde.